Yeggwanga Sidin Gongodio yagwa mu kibinja ky'abantu abamukuba ne bamumiza omusu mu bitundu by'e Nakawa nga bamulumiriza nti yali anyakula akasawo ku mukyalo omu. Poliisi bwetu yavuddeyo ku nsonga eno n'erabula bannayuganda naddala abagoba ba boodabooda ku bikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ebyeyongedde okubeera eby'omwera ennyo. Omuvuzi wa boodabooda omulimu gw'okusaabaza abantu kubajja mu kitundu kimu kubatwala teri yali akuwadde obuyinza obubonereza. Munnamateeka Humphrey Tumwesigye ategeezezza nti okutwalira amateeka mu ngalo musango ogw'amaanyi ddala. Abantu okuvaayo ne bakwata omuntu gwe basuspectinze okubanga waliwo ekikolobero kyakoze ne bamukuba oba ne bamwokya oba ne bamukola kye bamukola kyonna nga tayise mu mitendera gy'amateeka. So ekyo kye tusobola okuyita mob justice. Omuntu kubeerawo ne suspecting omuntu ntono yabbye mu kifo ky'okumutwala ku poliisi ne investigatinga ne bamuwa fair hearing oba ne bamukolako amateeka nga ge balagira abantu bo ne basalawo ne bagamba ono katumwekolereko. Ekyo kye tuyinza okuyita mob justice. Ono bw'ati annyonnyodde ku misango egivunaanibwa abantu ababa bakwatiddwa mu bikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Kisinziira results oba ebivuddemu. Bw'oba wenyigidde mu mob justice ne kizuulibwa nti wa participatinga ate omuntu oyo n'afa bakukyajinga nagwakutta. Bwe wenyigira mob justice omuntu oyo n'afuna ebisago nga by'amaanyi bakukyajinga ne attempted murder bagikukyajinga. Bwe wenyigira mob justice ne basanga nti omuntu mwamutuusako ebisago mu mateeka waliwo ekituyita causing grievous bodily harm. Tumwesigye era alaze ebibonerezo ebiweebwa abantu ku by'okutwalira amateeka mu ngalo ng'era wano asinzidde ku byabaddewo mu kutibwa kwa Sidin Gongodio. Katugeze nga mada mada oyinza kufuna life imprisonment, attempted murder nayo nofuna life imprisonment kasita bakusanga nti waliwo you actively participated. Kati eteeka ligamba nti omuntu bw'aba akoze assault waliwo ekibonerezo kyalina okufuna. Munnabyabufuzi Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene naye alaze obwennyamivu olw'abantu okutwalira amateeka mu ngalo kyokka n'alaga nga bino bwe birabika okusibuka ku ky'abantu obutabeera na bwesige mu nfuga y'amateeka. Amateeka mu Uganda tegakyakola. There is no rule of law. Nti abantu bwe bafuna omuntu olw'obusungu obungi nti ebikolobero bibakolebwako ne batafuna buweerero mu mateeka kati kye baba baga nti ne batunamutwala ku poliisi enjawulo yemufe katumwekolereko. So it's just an indicator nti system nfu completely tekyayamba abantu basazeewo okweyamba. Ono era ayogedde ku ky'emisango okukandaalirira ennyo mu mbuga z'amateeka kyagamba nti kyetaaga okutunuulira wakati mu kulwanyisa ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Misango okwetuma mu kkooti kintu kyangu nnyo. Ekisooka kkooti ziri facilitated okukola ku misango egyo bulungi nnyo naye ate n'emisango egimu gyetuuma lwakuba tebaagala gifulume. Abagoba ba boodabooda basongeddwamu olunwe nga bakwata ekisooka mu by'okutwalira amateeka mu ngalo ekyaleetedde n'abakulira Mawejje Frank okuvaayo ne yeetondera eggwanga ku kyabaddewo ku mugenzi Gongodio. Tusaba n'ekisunyu okuva eri famire ya muganda waffe oyo. Wano mu Buganda tugamba twakuumye bubi naye mu ngeri ey'enjawulo njagala okusindika obubaka eri abavuzi ba boodabooda bonna abanyakulira obusawo ku pikipiki nti abalokoka mulokoke. Kyokka abagoba ba boodabooda batubuulidde ensonga lwaki beesanga mu bikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Ngenda kugula mata ga mwana ngenda okugira bwe nga piki bagitutte. Kaakati ebiseera ebisinga obungi bwe bisanga nga obwongo bwonga nabwo bwe butyo bw'owulira omubbi oyagala okube ku mutwe ekyamazima naye ab'amateeka bano batubuzaabuza gwe olutwalayo omuntu ekera omulaba ng'akomawo. Ffe tubonaabona nnyo ne pikipiki ezo kyova wetuba tutwala emulago nga batutomedde olwokomawo olusi tolina kugulu osigaze okugulu kumu kasabawoza toyiwa booda
ekyo tebatawaana era bakuteekana kataana ne basuula eri ffe kyova tubeera mu bulume bungi pikipiki ze tuzivuga loni 9 ku 10 bosiikana bonna bolaba bavuga pikipiki zino kuliko nga 3 oba 4 abavuga ezaabwe. Lwaki tubonereza omuntu oba gatunda akantu ko obeere mu booda oba ofunye ya looni omuntu n'ajja n'agikutwalako ya bwereere n'agikubbako obusungu obwo bwe tubeera nabwo ku mutima era tubeera n'obusungu obwo omuntu tumusalira ogw'okufa. Annette Nakaibale ne Mary Namirimo be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire. Mwebale nnyo Annette Nakaibale ne Mary Namirimo. Bwetoyongerayo Minisita ow'ensonga z'amasannyalaze n'ebyobugagga ebyensibo Dr. Monica Musenero olunaku olwaleero awaddeyo yafeesi gy'abaddemu ey'obwa Minisita ow'ensonga